champion gundi Joseph Kamone ajja kutuuka wano ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa January ng'ajja ne Emirates ajja kutuuka saa 7:45 ez'emisana. Champion Faruku Daku ajja kutuuka wano nga 10 ajja kujja ne KLM ajja kutuuka kiro. Twagala omusajja ono tumukube ku luno addeyo ng'akkiriza agambe nti bannayuganda nga mukuba. Nze bampita Sebyala Medi nkuba ate nnumya byekuba biruma kati abawagizi baffe mwenna mujje mbungi tuwagire. Yeah, I want to thank you for giving me this opportunity to participate in this big event. And my fight is going to be an exhibition fight, but I'm promise that I'm going to give the crowd a good show, and I hope I will win as well. Yeah, I don't know so much about my opponent, but it's gonna be fun for me at least.